Era olumu ntero gamba abagole nti bwoba olonda omuyimaawo bwoba omulenzi toleeta muganda wo bwoba omuwala toleeta mwanyoko ate gwoba omuwala toleeta mulamu wo londa famire endala wadde bafumbo naye londa ki ndala kubanga tayinza kuva mu muganda we tayinza kuva mu mwannyina guli buzi kati tunakola tutya jovola nti gegenda naki omuntu oli kati bali be bajja okutereeza embeera eno kyoba nti abafumbo ffe waffe eno bajja tubalungamya ntubagamba kubanga ffe kyetwagala abantu bano basigale nga bakyali ki kyobola nti mbufumbo ffe bano batubala nga tuteekateeka abagole gw'omuyima olina okuleeta photocopy ya marriage certificate yo kyoli mufumbo toyinza kugamba nti abakyala abalungi bagenda kuggwako bagenda kuggwayo tebannabakuna bamu tebannazaalibwa naye kandi bwe sigenda n'olwo ensi ekoma nedda gugenda naye omaze omwetegereza bulungi ddala ye mutuufu agenda okutuusa mu bwakabaka obw'omuggulu oba mujja kukoma wakati awo ebintu bikole ki bigaane ddala gwotutte talina ndwadde yalukomuva oba oliwo abagweddalu mulimu abamu nga bazonto mulimu abamu kubanga gwolaba bulabi muki abamu bagwe bansimbi wadde ensimbi esobola okujja naye ngugambye nti wesanga nti nyingiza ekika kyange kino ono ye muntu gwe ngenda okubeera naye ebbanga lyonna kubanga osobola okuleeta kyoleeta nga kigenda okufuukira ekizibu kigenda okufuukira ekizibu olw'ensonga wali tokoze eki teweetegese n'olwekyo mbasaba mweteeketeeke bulungi munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima Thanks okulaba musomesa. Kale naye Sibeta sebo. Ndi mnange. Uli utya. Ndi bulungi. Mjebale jonna. Kale sebo. Webale kuweereza. Tugezaako. Amina nnyo. Yes sebo. Obulamu. Bulamu bulungi. Mama ali atya. Ndekeeyo. Nze ntambula mu byange. Okay. Abantu no basiima program yaffe twakola luli. Ne bagamba yabakola obulungi obutenkanika. Tugamba katukunoonye. Twogere ate ku nsonga y'abavubuka b'ensangi zino okwefumbiza. Twagala okukola ebyabakulu ate tutya okuyita mu mitendera emituufu. Kirabo ekyo. Ne tugamba katukunoonye gwe mulamo gwaffe ogwaleero. Yes sebo. Bambuulizeeko tutandike. Okay, bane nsanyuse nnyo abandaba. Nsanyuse nnyo nate. Ate kino kantwale nti mukisa ogumpeereddwa okulaba nti nkomawo ate twongere okulaba nti tuzimba eggwanga ate naddala ekintu ekikulu eky'obufumbo n'olwekyo twagala tulaba embeera tugenda okiyitamu nga mu mbeera zonna eggwanga ebufumbo bubeera obulungi n'eggwanga litereera lifuna emirembe kubanga obufumbo bwebukola eggwanga butereera obulungi bwe butabangula eggwanga lirya steak bufumbo butabufu nnyo nnyo fumbo butabuka ekimu kyonooneka kati mbuuziza ekyabavubuka twefumbiza ati kanguta kwefumbiza twetwalayo era kyekimu kwefumbiza anti twetwalanga bano baluddewo okay kintu ekino kikulu naye ate kiwanvuko kiva ku ky'omuntu ogamba kali efumbize okunoonyereza mu kyo akati bugenda okukitunuulira omuvubuka bw'akula n'atuuka mu myaka egikuzeemu n'ekyo yatandika omubanja muli agenda okulaba ng'omubiri gwe gutandika omubanja nga gwalina okuyingira ate mu stage endala ekola ki eddako bw'aba mulenzi agenda okulaba nga yandifunye omuwala bw'aba omuwala agenda okufulaba nga yandifunye omuki omulenzi kati abo batandikira mu mbeera zonna ne batandika okuyingira mu kintu ono yeegwanyiza no neyeegwanyiza naye nga bonna nga ekigendererwa kyabwe si bufumbo yebasindise bagala kunyumira mu ekyo just nga bwogamba nsambyemu mu kapiira wali kiwedde nkoze mu practice kiwedde ate ngendabe ngende walala kati agenda okwesanga ng'ate ayingiridde ekintu kyayingira nga teyeteesiteese buto fumbo kubanga sitenseni ye muko kiba kyangu nnyo bubangu nnyo okugira kuti nga asazeewo nga batandika kwefumbiza nga jangu kulebwa oti ndi wano wensula
nga batandikira awo life yaabwe life batandika eri simple teberamu bibuuzo bingi n'akatono naye ng'ekyabasindika mu kyo nature demands n'atafunako kubuulirirwa lwaki kuba bw'otunuulira abaana abasomye ebiseera byabwe ebisinga bibeera ku masomero bitono nnyo babeera ne bazadde be ate abazadde be badde okudda awaka bakomawo kiro bena bebasi oyingira kati embeera eyo enoyesanga nti akula nga tafunye laavu y'abazadde be nakutuula wali mwana we kumubuulira kino nakiri n'agenda okuyingira ekintu ng'akiyingirira mu abo mikwano gye engeri gye banyumya ebiboozibozi nabo ne bamusikiriza genda okwesanga ekintu kikoze eki kitoddeyo kati embeera ereeta obuzibu abazadde omulimu gwabwe tegukoleddwa omwana yandiise mu mitendera ky'emituufu kiriwe kiri important abazadde kusooka kumanyako nti I'm in the courtship with this person ekikulu ekyennyo n'olaba nti obufumbo oluusi bulemerera naddala abaana ngaabo abazadde obutatwala buvunaanyizibwa bwabwe kulaba omwana wange gwagamba gwafunye baani abamuzaala abazadde bano babe baluwa ne bapayinga visit ne bagendayo okusinkana ki bazadde b'omwana omuwala ate n'abazadde ab'omwana omuwala ne bajja ate ne basinkana abazadde ab'omwana omuwala bamanye ate omwana waabwe gy'alaga abazadde bwe buli naye tetufaako kati ne weesanga nti bali abasisinkana mu mbeera zaabwe mulimu ate abazadde abanyumirwa era gati onzalirayo ddi akaana nga muzadde we yes ademanding for the child onzalirayo ddi akaana ye njagala kubuusa ku muzzukulu kati naye mwana n'agendera ku ky'omuzadde amugaba amupeeka omuki olaba bwagwa ku muntu nga naye ali awo kati embiine neyereesa ekizibu olegedde kakati mwesanga agwako oli ennaku zino kyebayita okwetega agwako ono lyeteze ekino ekikola ki ekikubiraawo ogenda okwesanga ng'ate obuvunaanyizibwa bwennyini tasobola butwala kubanga tabumanyi n'aleeta omwana w'omuntu n'amukukulira samweya mu kazigo n'amukwekaawo n'agenda nga dda bwagenda bwadda oluusi talina mulimu kagamba embeera n'osanga ekizibu nga bamu bajja awaka ne babbirira obumere bwawaka ne batwala ate bakyala baabwe otegedde naye ngaeki kyonna kikireeta nti omwana bano twandibadde tubayamba abaana bano ng'abazadde kubanga abaana bayingira ekintu kino nga tebakimanyi ate tubatuuza kubabuulirira abazadde abamu balina ensonyi okwogera n'omwana we abcd mwana wange kino ayagala mubogerereko njogerera ku mwana wange gwokola ki ng'omuzadde buvunaanyizibwa bwo omuzadde oba totuukiriza buvunaanyizibwa obwo n'olwekyo tuuza omwana wo omanyi omwana omubuildinga nga muto n'omukuza mu mbeera ennungi n'akulabirako kubanga ogenda okwesanga naawe engeri gye wafuna mukyala wo nga naye kumpi omwana we gyafunye ogenda okulaba ngaekitali kikyamu naye nga kikyamu sooka olabe omwana woono muzimbye ntya age eno kati agenda akula 15 years agenda atandika ebirowoozo kati tandikirawo muzimba myaka 15 muzimbe please ndaba omulenzi mubuulire n'omuwala okoleki mubuulire buli omu atandika okuzannya olubimbi lwe alutuuse omwana ono muna mu building obulungi ajja kuba bulungi kiringa bwolaba mubumbi w'ensuwa abumba ensuwa egiteekako design yo gyagala agikola ng'ekyali raw ng'ekyagonda ekyali bbumba n'abumba ensuwa naga ndi njagala efaanane bweti ntekeko kanongere bwaketi naye omwana bw'anaakula oba tokyamusobola legedde naabe naga nti abaana bano bagenda basoma bagenda batandika okuteekawo distance ew'omuzadde naye ogenda okwesanga abazadde abamu tebasoma na kusoma
tebasomye nnyo nga baana baabwe bangi nnyo tebasomye nga baana baabwe naye engeri omwana gy'abeera ne banne n'embeera gye yeeyisaamu kakati eno life ey'ekyalo eba tekyajja village life tejja ogenda okwesanga ne traditional life naye egenda ekola ki atandika okuteeka mu life ate empya foreign life gyalaba ku TV gyalaba bayigira bati maso g'abazadde they will hug omukajja ku mukakyusiza okwengoye kozi byabazungu yeta kagamba ye n'atandika okubolowinga ekyo n'alowooza nti kyekituufu what is process kyentuufu omuntu gye yandiiseemu okugenda mu bufumbo tutandika naki 18 years nkuze okay let me say 25 nera okay proper work 25 years yet to get married my parents are there I have nyina church nyina abantu abangaidinga what is the right process yawandi badde osookerako ng'omwana omulenzi oba n'omuwala kwegamba bazadde bo I'm in love taata mama nkuze bagamba nkuze yes kati njagala okufuna omukyala taata wo laga nti mwana olinayo nti nina gwendaba yaluwa mulabeyo ku TV muleeteko tulabe abazadde olwo ne batandika okutekinga steps esooka kumanya mwana gwagenda okufuna abazadde nawe omwana gyazaalibwa oyo gwalabye ddala omwana gwatuleetera mu kika yoyo kubanga agenda kubeera part of family omwana ono ddala yoyo mutuufu oba just kubanga nabamu abawala batera nnyo okweyita amannya ga kizungu kalinaga nti nkuumye shabs naye nga shabs ogenda okumalayo bazadde be nga balina oluganda kimu nolesanga nti ate nno olwakuba nti omwana akubuliddeko ogenda okugira ti nga yazaala nadde omwana tomanya omwana oleeta olaba mwana kumutuuma tantumira omwana amannya y'omwana yamuzaala yoyo sentamu agenda okugira ti kati niwesanga nga bafunye ekizibu lwakuba omwana tugezeeko abazadde okubeera friendly n'abaana baffe bwe tubeera friendly n'abaana kati omwana asobola okubuulira ekyama mami olaba otya ate n'abazadde muleme kuba nonakani nnyo oba ngambe nnyo bakambwe nnyo bwoba omwana azze n'akubuulirako soko oyanirize ekirowoozo kye kati londoola ddala mwana wange kyayagala kyekyo oyinza omufoosinga afumbirwe Michael naye nga si kyekirowoozo ki alina sente kubanga likinze mwana njagala balina sente naye nga gyagenda eriyo ebizibu biyitirivu gyagenda eriyo obulogo gyagenda eriyo obusamizi naye nga ate kubanga yono tajja bumulaga kubanga amusanga eri naye bwe anagenda wakajja kusanga ekiri ekizibu bategedde kakati awo buli kakufoosinga mwana wo okugenda eri ng'alina gwakoze eki gwayagala kubanga obufumbo buba bukunyuzibwa mukwano love wewe omukwano wegubeerawo buli kimu kitambula bulungi kati tumaze okugamba abazadde nti I'm seeing a person, I'm dating this person kwe kukyala kwe kwanjira kwe kwemanya just family zemanya family zino okwemanya first ng'abazadde tebannasitula ate mwana waabwe genda wasenga omulenzi bamusindika ogenda wasenga asange embeera nga bano abazadde baamala dde okulondoola ekika ky'omusajja nga ne bali bamanyi ekika ky'omukazi gwe batwala kati ensonga olwo zitandika okutambula kati olaba nti abazadde babeera wamu n'abaana baabwe buli kimu bakitambulira ki wamu otegedde buli sayidi ebe ekoze omulimu gwayo kati senga nakola biri byonna nga byentambula byonna mwamala nga byagenda baba mala okwanjula just in case nga banjudde kisobola okukomawo ne batandika obufumbo oba n'embaga ya kakali nti okuba mu bufumbo obutukuvu okay let me say this church n'abazadde byonna byetaagisa why you can do one first then start another life again manye obufumbo not a rehearsal yogandika nkolemu ka rehearsal kano ng'ogenda okugattibwa ne mu notice not a rehearsal
Kyekintu kyoyingira nga okoze eki osazeewo ate nga tebakiwaliriza. It's not a hassle. Kakati nkyo bw'obanga si kwakwegezaamu nga kanegeze bano nfune empirangire bwe nti ndowooza nsambeko ndikugawo nedda. Bw'obanga osazeewo mutandisa embeera yammwe ng'abaana n'abazadde ab'enjuyi zombi olwo buli kimu kyaki ate yejja okulaba nti omukwano gw'abaana ababiri gugenda wa waggulu. Mukama n'ayaniriza omukwano gwabwe n'agufuula gw'amaanyi. Kubanga Mukama yagufuula ogw'amaanyi asobola okugumira buli kimu nga osobola okubeera ne munno ebbanga ki lyonna. Ogwo omukwano Mukama yagufuula ogw'amaanyi ne gufuuka omukwano omutukuvu ne guva mu guli ogutali mutukuvu. Oyinza okuba mu mukwano naye ng'omukwano gwo si mutukuvu, Katonda taliimu. Omukwano ogulimu Katonda guyo gw'ogambe nti aha Mukama kyekino. Oba toyinza kwewala Mukama mu mbeera zonna. Buli kimu olina okukola ki okubeera ne Mukama. Kati mukwano gwo gwonna gw'otambulira Mukama alina okukola ki okubeerawo. Kati omukwano ogwo bwe gubeera mu Mukama guba gw'amaanyi. Buli omu asobola okugumira ku munne ennaku zonna. Nga mugumira byonna obufumbo bwakola ki. So meaning church is important. Let's talk about abazadde bantu tumaze okukola buli kimu. Do we need parents to leading how to run marriage engage okutambuzamu obufumbo bwaffe? Bulijjo okuva edda amabega yonna nga taata w'omwana omulenzi yawasiza mutabani w'omuwala. Nazzi kuno nga taata w'omusajja wange yalina okujja n'akuwasiza. Okumpasiza kye yajja n'awasiza mwana we omuwala. Yatoola ekyo ekigenda okukola ki omutwalo n'atoola byonna ebirina okugenda okulaba nti omwana we awasa. Era ekyo abazadde nga bwe batoola omutwalo gati mwana wange genda owase. Kyobula ne bw'osoma mu kitabo kya Tobi era Tobi bamuwasiza buwasiza omukyala. So abazadde bawasize batabani baabwe amanya tebatukineko nnyo. Ate nedda sigira ki oyo ngamba kinga tata we yampasa. Nedda buli buvunaanyizibwa taata we atwala obuvunaanyizibwa mpaka ku nkomerero. Yogani mwana wange genda owase n'akuwa ebintu by'otwala kuko. Era kyovulaba nti aboogezi bano bagenda ne bakola ekintu ne baga nti abazadde batutumye okuleeta ebintu bino. Abazadde batutumye tuleete bino. Tebalitayo wadde okuleeta wadde ekikumi. Tebatoola na mutwalo kuwasiza mwana waabwe muwala. Otegedde. Naye ne bateekawo kano akalinga akabikkirira nti abazadde be batutumye bino okubibaleetera. Naye nga yenkola abazadde baga nti yes bino bye bisaana okuwasa omwana muwala mugende. Tebijja tuswaza mu bakulu bannaffe. Jembeera bwetu yandibadde. Abazadde bano balina okusibula omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala. Abazadde nga bwe nagambye nti abazadde be bawasiza omwana waabwe omulenzi ne bamuwasiza omuwala. Era dda be baamulabiranga nedda nazzikuno era bwe baalabanga. Nabbi omwana waawe okusange gwe oba oleeta wano. Naye kati singa bwegenza ekyuka ebintu bwe bityo. Naye abazadde bulijjo be basiibula abaana baabwe. Ne babasabira n'emikisa. Mwana agenda mu bufumbo twagaliza emikisa gino na zale na bonna nabagaliza bulungi nnyo. Omwana n'atandika na mikisa n'afuna emikisa gy'abazadde n'agenda mu church. Kabla agenda mu kereziya ate naye nemuwa ki emikisa. Kyobula nti kereziya waliwo akatundu ketandika okusabira abagole bokka bafukamira wansi nga bamaze obbagatta ne babasabira omukisa ogw'enjawulo. Omukisa ogw'enjawulo nagwo gujja nga Katonda ateeka kwabo abasazeewo kubanga okukkiriza okusalawo ti nsazeewo okugenda n'omwana muwala ono oba n'omwana mulenzi ono ogwo mukisa. Bayibuli egamba kya makulu oba kya muwendo oba okufuna omukazi oba okuwasa. Ekyo kiba kya muwendo. Ekyomuwendo ekinene ennyo kwe kufuna omukazi gw'ogenda okukola okuwasa. Abakazi bangi naye okufuna mwoyo abalungi baki bangi naye omulungi ddala yoyo abafunye omukisa okufuna omulungi ddala n'okufuna omulenzi omulungi ddala
abalenzi abalungi gye bali bangi abakazi abalungi bangi naye omulungi ddala abona Chache esaba ebbaluwa eve wabazadde nga mugenda otugatta omuntu nga tafunye ebbaluwa temumugatta nti ekyo kyagala nnyo okulaba nti abazadde bakkiriza era bwe batuuka mu kyaki bagamba bazadde b'abaana bano mukkiriza abaana bammwe bafumbereganwe temubuuza mukoyeka abazadde ne baddamu nti yeetukkiriza ab'enjuyi zombi kuba kyaki bayimirira babagamba abazadde muyimirire era waga nedda awatandika kati awo bikoma kati abazadde balina okukkiriza abaana baabwe nti yeetukkiriza era awo omusaasiro alaga nti Katonda yeebale kubanga bakkiriza abazadde naddamu nti Katonda yeebale n'atandika okubuuza ebibuuzo bano abaki abalala naye nga kyonna abaana n'abazadde balina okuba nga bonna famire zikwatagana n'omukono ayingirawo yakolerera ekikola kisembayo ku lw'abazadde naye nga abazadde bakoze eki bakkiriza abazadde bwe bagaana church nekkiriza nsobola ogenda maaso n'obufumbo oba kiba kigaanye kubanga tulaba makyaki agamu sorry to say go gasobola okugatta omuntu nga n'abazadde tebaliiwo tulina enzikiriza emu bagamba no sex before marriage like kiya kanene waffe mu Anglican we kiri you shouldn't mess up your body before you go to the holy altar n'olayira but most of us tubikola nga abazadde tebakkiriza naye church olwa pressure ya church oyimba mu kwaya oli muweereza pressure yonna ekusindiikiriza n'okola ekintu kyotetegekedde kukola okay church nobwe eri church temala gagatta mu mbeera eyo si kumala gajja nti ndeeta brother wuno mutugatte it's a process kyovola nti batuuka okuteekebwa okumala ebbanga kati mukereziya abantu bateekateeka emyezi egi esatu nga tubayitamu genda buli Tuesday ne bajja bingi bingi naye tebigwa nayo bingi nedda bagenda ne majjanga balowooza bamanyi bagenda okutula mu lesson bye bagenda ddala twali tetumanyi kyetugendamu kati najja n'atandika okuteerera nti yes kuba asooka olowooza nti ate ngenda kusoma ebiki agenda okutandika okugira kuti aga nti ddala mu butuufu nali simanyi bufumbo kyeki kati n'atandika okiyingira mu kyo kyovulaba nti abamu batya commitment naddala abavuka batya commitment generation yafugamba ngende mu kyaki ndayire nono empeta neefuuse ekizibu era tugenda kyogerako empeta n'obufumbo byanjawulo marriage and the ring empeta kabonero akalaga just kabonero ki bubonero akalaga nti ono mufumbo akalaga nti mugattiddwa kabonero manyi kyagali mu mpeta eno empeta eyo tetweyambaza amaanyi agagirimu galimu obwakatonda empeta eyo giraba terina ntandikwa terina nkomerero alegedde kyobola katonda talina ntandikwa talina ki nkomerero kyemulaga nti erimu obwakatonda empeta kyobola nti bw'oteekebwako empeta eyo gwe mwennyini mweteekako empeta mwemuzejjako era omusaasedoti agamba era kigamba nti omusaasedoti yangasobola katonda yakugatta naye mmwe mwennyini mweteekako ki empeta buli omu n'anaanika muneki empeta nanga akabonero akalaga nti gwe ngenda kukubeererako ebbanga ki lyonna kabonero alegedde kumanga osobola nawe oggulwali empeta n'ogyeteekako naye empeta gye weeteddeko ntukuvu erimu obwakatonda naye eno etukuzibwa kuba empeta ziweebwa omukisa netukuzibwa empeta eyo gikuumira ddala teyandikuvudde na ku lugalo empeta zino zisibye abantu mu mbeera ez'omunagamba senga si mpeta eno senga atambula n'envaawo ekyo bakireeta naye bakireeta mu mbeera nti omuntu ono teamanya kyeyagendamu olegedde kuba beekwasa singa si mpeta eno singa nzekoze senga siri wano omusajja naye ndi wa mpeta naye ekintu kyeyagendamu kyobola nti kiriziya eteekateeka omuntu ono okumala emyezi 3 agende mu kintu kyagendamu nga akola ki akitegeedde era bwe bakulaba nga obwongo bwolimu tibugira buti tebakugatta abamu tugenda ne tufuna empeta nga tufa bya bugagga kabankuba empeta nyina shares mu makage kyobola nti obufumbo
siwa receiving end. But Msomesa, how do you really get to know nti ono omukazi mumulaba azze wano kumugatta naye afa bya bugagga? Gye bali kakati ekyo omanyi abantu beekweka nnyo. Asobola okwekeka mu kintu n'amala ebbanga nga tomumanyi kyali. Ne Musomesa emyezi 3. Kyava ayinza n'okukweka kika kye nga tokimanyi. Nakweka n'abazadde be nga timanyi. Era timukiraba ku masomero. Omwana n'alimba nti ono si ye muzadde wange akola ki anzaala ninga yakola ki yamuzaala. Kati abantu bakweka nnyo embeera eyo. Naye ffe bwe tuba tuteekateeka abagole owe time tutuuka n'oyogera nabo bokka obawala abakyala bokka n'oyogerako nabo ate n'oyogera na buli omu n'akubuulira n'abasajja bwe batyo n'omubuuza embeera kino kiri kitya kino kitambula kitya kino kiri kitya kugenda okuwasa different omwagala nti ye mwagala waliwo okulimba kubanga okwagala kulaga bikolwa naye waliwo okugenda okwagala naye ngoga nti mwagala naye nga omutima gwo omuntu gwagalira ddala mulala naye nga wano weewogomewo bwewogomi nga ye musajja alina ebintu mama we anti awo n'olwokusanyusa bano noga nti kangende nono yalina capacity n'abeera mu bufumbo n'azaala naye nga omuntu gwayagalira ddala si yeye musobola okitegeera ekyo with time ogenda okiraba n'ebikolwa bye nga tebikwatagana mu mbeera zonna naye ng'ekituufu kya nnyo abavubuka embeera eno ebatiisa ogati kangira sigala benkola ki wende kubanga awoye walabira nti talina akumbeera yonna so nga ate ekikolwa kyalimu n'agenda n'afuna omuntu yenna gw'abayaga so nga ekikolwa kyalimu si kyabutuukirivu ayonoona so nga ate embeera yonna gye yandibadde kwe kuteekamu bazadde be ensonga nekola ki netambula. Omuzadde ye Katonda w'oku nsi, so whenever you're going to start a journey oba ng'olina ky'ogenda okukola kyonna naddala eky'obufumbo eky'omukwano ng'olina chance bazadde bo weebali banaye tubakozese mu butuufu bwabwo kubanga musomesa ali mutugamba nti abazadde bano be bamu ku balighteninga path yo naddala ey'obufumbo. Atugambye obufumbo bwe bukyankalana n'eggwanga libeera at stake. Olibadde okimanyi nti kati eweewo okyankalana ffenna Uganda eyuguuma. Tukyagenda mu maaso. Tuzadde otugamba nti abazadde be bateeka omwana mu kkubo etuufu. Kyobalaba nti omwana alabira nnyo ku bazadde be enneeyisa yaabwe embeera yaabwe gy'abeera nayo. Batuuka kaseera nga baana bato oli azannya ekya taata ono n'azannya ekya maama ate bakituusa bulungi. Bazannyi balungi alina okutuusa ekyo. Nolwekyo kati omwana ono alabira ku bazadde be engeri gye bakola ki. Walabanga gwe obadde wakanga okuba maama n'omwana alina okuba alowooza nti yemera bamukuba alowooza n'omukazi gwanawasa ajja kuba bukubi kubanga kitaawe yalinga akuba. Kati n'owesanga nti omukazi oba muwala bw'alaba ngeri gye baatulugunyangamu nnyina naga nti nze sijja kufumbirwa. Manyi nti abasajja balina okutulugunya baki abakazi sijja kukubwa miggo kansigale gye nkola ki gendi awo n'abeera oyo. N'oli n'alaba embeera ze engeri nnyina oba gye yatulugunyanga taata we atya abakazi bazibu nnyo wano. Kakati naye neyekweka mu mbeera eyo. Kati n'osanga nti osanga abantu abo nga buli omu yeesibira gy'akola ki yeesibidde tayagala kumanya. Abazadde bano baningidde mu relationship zaffe nga zifuna obuzibu ddala obufumbo. N'ogamba omwami yakoze empisa embi bwe ziti kangende wa maama mugambe oba akati kereziya nnungi oba kyaki nnungi kubeerako abajulizi oba bayima oba okubwa embaga oba okubwa embaga wabeerawo abayima oba abajulizi abateeka ne ki signature. Kati abantu abo gy'olina okukola ki ogenda be bafuuka bazadde bo ab'obufumbo. Kyobola mutusaba bafumbo bagamba metro alina kuba mufumbo ne best man. Kati n'oleeta abo abafumbo ne bakujulira ne balyoka bakujja mu mbeera gye walaba mu taatawo oba gye walaba mu maama wo bamuyisa. Kati bano bakuteeka mu mbeera yaabwe era kati biri byerabire kati ofunye abazadde abapya. Kati biri bye walabanga eka bikuve mu bwongo kati eno efamire gy'ofunye. Kati n'ogenda ne famire eno era famire eyo gy'oripootinga. Abantu bano tubalonda tutya abayima n'abajulizi obusi tusinza ku kyo balonda nga ffe abagole. Akati era tubatuma gwe ngenda
olabe family kigwe gyolaba gyoyinza okulaba nti eddala abantu abo mu bufumbo bwabwe bafumbo ate abalina eddiini gwe n'otwala obuseera byo n'olondoola kubanga omukyala tumutuma yekka n'omwami yekka tetwagala nnyo kya famire nti omwami n'omukyala bwe bagenda okujulira famire eno ekyo kirimu obuzibu butya ekirimu obuzibu obwo singa ekizibu nammwe ekibatabula ng'abakulu kyekitabula bali abagole ogenda bawabula otya nga nawe eyo kyekiriwo tola nti muba mukwesalira musango kakati kyova tuleeta buli omu aleeta famire enjawufu omwami n'olonda famire n'oletayo omwami n'omukyala n'alondayo famire gyalaba n'aletayo omukyala kati abantu bano bwe bajja bo bizibu by'amaka gaabwe tebibakwatako mmwe era mmwe temumanya na bimanya bagonjola biki byammwe kati gyensonga nneeyo olaba nti twagala nnyo families nga zaaki tetugaana bw'oba obuliddwa osobola okufuna famire nga yeemu naye tugambye wabeeramu ekizibu ekyo kubanga obufumbo kikiwe gamba nti ojja kubeeraawo it's not a bed of roses naye kuba tugamba nti ogambye nti kati ngenda kuwasa you are creating a war otandika olutalo olangirira lutalo bwoga nti ngenda kubeera mu mukwano guno olangirira lutalo ngenda kubeera mu bufumbo olangirira lutalo olwo olutta obufumbo bwo kati involving our parents mu relationships zaffe when we have challenges nogamba njagende wabo wa bba wange mulope njagende wa sengaawe njagende wa baba we tebyetaagisa abyo tebyetaagisa generation eno ng'eroopa nnyo mu bazadde baaffe ekyo si kyamakulu kubanga kyenva ngamba si kyamakulu era si kya bugonjofu gw'omuzadde okuyingirira abaana bali abaana abo bakulu beetongola baava ewuwo ne bagenda kati baleke n'olwekyo kyova oleeta bali abasobola babuulirira abayima ne basobola okuyingira mu mbeera eno naye gwe omuzadde oba omukyala n'ogenda oloopa omwami wo wa kitaawe oba maama wo gwe gy'oloopa okimanya otya era ajja kusiisitira busiisa sirikawo oli mwana we yamuzaala kati akola atya akwate embooka mukube oba agere ki mwana sirika kale kambikoleko ngaakulekaawo so ng'ate balibo bajja kutuukiriza ki kakati ekyo bazadde bo munabbalaga nti embeera zaffe zeezo nnungi naye buzibu bonna bwebaawo obuzibu bali be bakola ki abayima be balina okujja ne bagonjoola ebintu ebyo ate mwabagatta mulina gatta bugasi temulina tusomesa mukwano gunyuma webigana tetujja wammwe nekugamba omanyi wangatta naye mungattulule musobola ffe oluggi lwaffe luggule era tugenda yonna gye bakoze eki batuyise era olumu ntera okugamba abagole nti bw'oba olonda omuyimaawo bw'oba omulenzi toleeta muganda wo bw'oba omuwala toleeta mwannyoko ate gwe oba omuwala toleeta mulamu wo londa famire endala wadde bafumbo naye londa ki ndala kubanga tayinza kuva mu muganda we tayinza kuva mu mwannyina guli buzi kakati tunakola tutya jovola nti gegenda naki omuntu oli kati bali be bajja okutereeza embeera eno kyoba nti abafumbo ffe waffe eno bajja tubaluŋŋamya ntubagamba kubanga ffe kyetwagala abantu bano basigale nga bakyali ki kyobola nti mubufumbo ffe bano bwetuba nga tuteekateeka abagole gw'omuyima olina okuleeta photocopy ya marriage certificate yo kyoli mufumbo etwagala osala ensawo leeta n'akafaananyiko n'omwami wo kalina okubaako n'oli n'akola bw'ati nammwe abagole ne mukola ki n'ennamba y'essimu yo ebeerako gwagenda okujulira bano oba bagenda okujulira namba zammwe zibeerako kati ffe tukuba bukubi masimu waaye abantu bo bali batya you find out from me awaaye kiri kitya kitambula ne tubuuzaako ne ku mugole kubanga definitely kiri kitya obufumbo obusanga otya si bulungi nange esanga mukino omugwana tusendeko waaye
genda olabe ensonga eno kati oli bw'abanga talina nakanona natuyingirawo fube tubetukola kati is there a point gye muntu wako n'ogamba naye omanyi kati bano balemaganiddwa baawukane is there that point eyo tetunagisanga nnyo era tetwagala tugisange wabula tubagamba bugambe nga bwe twabagamba mu kusooka nti ebintu bino mu bitambuze bwe muti ne muti naye tusanga wali obuzibu tevalala nti abamu bali fane waliko omwami omukyalo omuyangumiza twaliwo omwami wange yali agamba bw'ati agira bw'ati ne mugamba mu Tuesday class baatugamba batya n'abivaako n'abisirika nti ebyo tebyaddamu yamanya mreferring kye babagamba mu Tuesday class ate gwe kyokola kakati n'alaga nti bimaze mu Tuesday class mubasomesa ku sex ne mbagamba omukazi tagamba musajja nti akooye abakazi bakoowa nagamba mugongo gunnuma enkizo zaakutuse simanya biki mubibasomesaako tubasomesa ekya sex tusomesa nate tukikwata ng'ekisenge tubasomesa bingi bye tubasomesa mu kisenge kubanga bangi baba tebabimanyi anti nkugambye bo bayingira mbeera station yali omuko nibagenda nibatandika obufumbo bwabwe bekisenge bakimanyi mu ango yaabwe kati tubateeka mu kisenge ekitukuvu biki ebisangibwa mu biki ebyandikoleddwamu mu kitukuvu ekyo kyovola bati ati kikugambye twambalenga bwe tutigamba malayika kugambye ekyo kyo kibasomesa ate netulabaga kubanga ne saala tubaga musome saala ng'omugenda okwegatta some saala some saala tayetaga ki mukama omuyita abeere present nakyo osobola okukyogera mukama alina okuba lwaki mukaseera ako mukama omugjawo kyawo tasaana kubeerawo gwe musome togenda kusoma saala mpanvu soma nyipi eyo munange mulindise ate nga nsoma saala ate waba okulindisa ne bwokuba akabonero k'omusaalaba ekyo kiwedde mukama mukowodde ng'ekintu okola ki mukama yaliwo ali present kyovola nti abazadde abamu n'abaana batusobedde tebakyawulira abaana wayita mukama wamuyita ng'ogenda okwegata okuzaala omwana wo mukama yali present mukama akuwa ekibi mukama tasobola kukuwa kibi yakayagala kukuwa kituufu kyereere yekyakuwa nabavuga hate sebe esaala nga oli agambye soma esaala empanvu esaala enyimpi mukama akuwulira ng'otandika kuba mukama yali present waliyo mu kitabo mwe kiri nti oba bosoma Tobbi ekitabo kya Tobbi era Tobbi agamba nakanisaala nti soke tukole ki tufukamire tusabe nga mulinze mwenna omukwano ogubayiike nga gwogamba soke tusabe era mukama nabawangaza olegedde kandi nembeera ekyo vola nti buli kimu bwe kibeeramu mukama kitambula gwe omukyala weteekerateekera omwami wo oyambala akaleega bunya bubikini weetega osabye essaala nti mukama bubikini buno buwa omukisa omwami abulabe nga ninga malayika kino mpulidde ekipya nkirize bw'osaba essaala ekiro kyaleero oba odingidde mu kisenge zebulayo dakikayo mmeka osaba essaala musabe essaala musomesa nga tugenda abavubuka tugenda kuzza musomesa enfunda nnyingi olw'ensonga tumwetaaga nnyo tumanye empeta tumanye obufumbo tumanye kye tugenda mu kyabulamu bwaffe bwonna so nga tugenda nsaba ompeerayo abavubuka message naddala abo ababeera bombi tebalina kapasita oluusi ebakozesa bintu ebyo abakyala tudimaaninga bingi n'ogamba nti ojja kunyanjula nga tolina ssente sooka ofune njagala embaga matiri bona nsaba obambulirireko mu kaseera kano njagala kugamba abavubuka abavubuka njagala kubagamba nti muleme kutya bufumbo era muleme kutya buvunaanyizibwa bw'obanga ogenda mu kintu topapa toyinza kugamba nti abakyala abalungi bagenda kuggwako bagenda kuggwayo tebannabakufuna abamu tebannazaalibwa kandi bwe sigenda n'olwo ensi ekoma nedda bw'ogenda naye omaze omwetegereza bulungi ddala ye mutuufu agenda okutuusa mu bwakabaka obw'omuggulu oba mujja kukoma wakati awo ebintu bikole ki bigaane ddala gwotutte talina ndwadde yalukomuva oba oliwo abagweddalu mulimu abamu nga bazonto mulimu abamu kubanga gwolaba bulabi muki abamu bagwe bansimbi wadde ensimbi esobola okujja naye ngugambye nti wesanga nti nyingiza ekika kyange kino ono ye muntu gwengenda okubeera naye ebbanga lyonna kubanga olisobola okuleeta kyoleeta nga kigenda okufuukira ekizibu kigenda okufuukira ekizibu olw'ensonga wali tokoze eki teweetegese n'olwekyo mbasaba mweteeketeeke bulungi topapa ensi tegenda kuggwawo nkya yingira obufumbo
nga kyogendamu kyalubeerera. Gwokola mbaga yo tokola nga yagundi. Kuba buli chupa erina entobo yaayo. Tofaananya mbaga yo nayagundi. Ne oba ozimba ennyumba tozimba efaanana ya mulirwanaawo gwe zimba yo. Gy'osobola yo. Bw'oba okola embaga kola yo. Mukama akuyitanga gwe takuyitanga bali. N'olwekyo ky'oba okola ki kyemba Mukama abavubuka. Ate bwebaza bintu bingi bye twagala. Nange njagala gomeseyo gye wayambala. Njagala nange reception yange ebeere mu kifo nga ndi ku mazzi tuseeyeeya. Naye ky'osobola kye kikulu. Nange nandiyagadde empeta njagala sinandijyagadde naye ngisobola. Twawule wakati wa need ne want. Genda ofune ky'osobola. Bye twagala tebiggwayo. Njagala abalongo, njagala abaana abazungu n'abafuna mu musajja omuddugavu. Naye wasobola n'ofuna omuddugavu. So tuve mu kukyamuukirira. Tuve mu kukola ebintu kozi gundi yabikoze bakyadde ewaabwe. Noteeka omusajja ku pressure akyale ewammwe. Mukyali mu muzigo bali baazimba. Bamugulidde iPhone nawe gy'oyagala. Funa ky'osobola. Omwami waasobola Infinix. Gikwate n'essanyu. Ne iPhone ejja kujja. Tumanye bye twagala ne bye twetaaga. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.